People power. Our power. NUP. Everywhere. And everywhere. NUP. Injuka juke vinda vinda mama. Museme vinda. Injuka juke vinda vinda mama. Museme vinda. Thank you very much. Thank you, comrades, for another interesting song. People power. And our power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Se we bali nyo bali nedda yakade omulaba oyino olaba avimbuluza ina magulu abiri alina okugulu kumu naye singa yali alina abiri basinga akola ekisebo tukwagala nnyo tukwenyumirizaamu era nange buli ku makyaji training eno eyo thank you banange nange muzikirize twala omukisa guno bebaza mwenna abali wano naffe olunaku lwaleero mwebale nnyo twala n'omukisa okubaaniriza mwenna abatwegasseeko. Welcome home, ladies and gentlemen. Banewunyisiza nate bano abatwegasseeko kubanga zijjukira nabagamba muzimbe eggaali nesabagamba kuzimba tuleera tunde Honorable Mpalanyi ne Fortunate bo bawulira nti muzimbe eggaali bo bazimba gaali ya mukka naye tetukoze bubi banaye tubaniriza nnyo banaye mwabali wano naffe olwaleero tetubatwala nga ba bulijjo kakasa mwena mulabye amagye agabemberedde awo poliisi n'ebitongole bye n'ebikuumaddembe naye mbaddeawo nga nfumiitiriza nga ngamba mu Uganda eno gye tulimu ne bwe lwandibadde nga ddwaliro lya Mulago lirikutte omuliro nga lijja liggwawo ne bwe lwandibadde essomero nga likutte omuliro lijja liggwawo nga mulimu n'abaana tewandirabye yadde ekkoota y'abano abasirikale abazzeewo kubanga muzze mulaba ebibambulira byonna ebibadde biggwawo nga tolaba yadde ekkoota y'abano abasajja n'abakazi nga bazze okutaasa oba okukola omulimu ogw'okwerinda kubanga bo babyakwerinda naye tuli muno tuliwo mu mateeka tuli waffe tetupangisawo nga bo tetulisiba misango naye batwetoolodde nga balowooza basobola otutiisa bonna nkakasa abo enjala ebaluma ssaawa zino kakasa abo buli omu teyaleseyo kameeza kaweza mitwalo 5 ewaka nkakasa abo abasirikale abasibe musana olunaku lwaleero nga nabo bakimanyi nti kye baliko bakiriko mu bumenyi bw'amateeka bwaba banyumya bagamba naye tukola kiwano naye nga bali awo ofisa kasoke kwogera nammwe tetuli balabe bammwe tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala kwongeza misaala gyammwe ng'asembayo afuna kakadde ekyo tetukyusanga era tukimanyi nti mwe abapoliisi n'abasirikale ennaku gye muyitamu eringa oluusi esinga n'eyabannansi abalala era munnange tubalwanira era tujja banunula oba mutuyambyeko oba temutuyambyeko tujja banunula mpozi n'ekidala badde wano nempuliriza Alex Boyce wanfumbiro ng'ayogera ne ngamba abasooka bazaala omulenzi ono one wavaawo kubuliriza bulungi ssebo wayiswa ng'oyogera
ebiseera ebisinga ensonga ne ziba zinyiiza nze njogera n'abantu abamu era nga bagamba okay tumanyi abantu abo abamu bakola ebikolo byo naye temubawa budde era wayiswa gwe kennyini olumu nagamba ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu kuba abantu abamu baba tebakyalina makulu omwana w'omusoko oyo manyi weyanziramu yagamba naye misa pulezidenti okuwuliriza kituufu ebitalina makulu tetubiwa amakulu naye goba okuba omusota amagye ogalekawo nensirika nemwesonyiwa naye njagala okugumya n'okubagumya bonna tewali agenda kuntwala mu kooti muganda ffe tasobola kuntwala mu kooti kuba amanyi amazima ate ng'omuntu yasoma amateeka amanyi nti bwemanda opa omuntu okunyononera erinnya nyina okunfaminga nti nyina erinnya eddungi lwaki sivaayo eyo waisa nkulekedde abantu bo basebo ne banyabo ebigambo ebisinga babyogedde era saagala bookesa nnyo musana nabamalira budde naye ndi wano bazzaamu amaanyi nti buli kyemulaba kikolebwa ku muntu wa bulijjo kyokka nangambye temuli wa bulijjo temuli ba bulijjo ku mutima ogwa bulijjo si omunafu naye ogwa bulijjo embeera egenda maaso ekuwa ensonga nyingi okubivaamu naye tetujja kubivaamu. Everything that is happening is reason for us to give up, but we should and we shall not give up. Otunulira edi mutwe okuva ku kifaananyi Moses yawanika ku internet ng'ali bwereere nga bamukubye bamutulugunyiza bamugyemu engoye nekyo twalabye mu kooti kigwa ensonga okuwanika n'obivaamu naye tetujja kuwanika era tetujja kubivaamu. Otunula bannaffe abakozesebwa nga basituliddwa amaanyi gammwe mwe abawejjere mwe abali musana mwe ababeera ku zibodaboda mwe abalesewo emirimu gyammwe leero okujja just okuwulira obubaka bw'enkyukakyuka nammwe mugende mubwongereyo nga transport yazze wano wamwebuze oba wakedde nnyo n'otambula nga tomanyi kyogenda kuzza waka naye ng'oli wano. Otunga bannaffe abo abatuyiyeeyo ofuna ensonga lwaki obivaamu kuba munno akuyiyeeyo wa ddiiniyo wa ggwanga lyo n'ebira ebifaanana bwe bityo ogamba kambiveemu naye tetujja kubivaamu tetugenda kuwanika. Njagala baganda bange mwenna ebigenda mu maaso gabeere mafuta fuel agabongerayo buli busungu bwofuna buli maziga gokaaba buli bwowulira okunyolwa ku mutima eyo ebeera ensonga lwaki ate enkya olina kuzuukuka ku makya nnyo okusinga wewazuukuse jjo olwanyisa embeera eyo ogijjewo kubanga eddembe terijja eri abo abakaaba wabula eri abo abalirwanirira ojja kukaaba naye gy'okomukaaba gye bakoma okutulugunya gye bakoma okutulugunya baganda baffe. We are not going to appeal to the morality, to the conscience of these people because they have none. So tulina okubirwanyisa tubijjewo basebo ne bannyabo. Otumya ba political prisoners baffe kati n'owa mutwe amakya ga leero bamulese poliisi enateete ne bagamba bagenda muteeka ku fayiro yono omupoliisi gwe bawamba ku kitebe kya poliisi simanyi we bakwataganira. Baganda baffe Comrade Sebina ow'e Masaka ali mu kkomera kati omusango kati gwe bakozesa omupya kubanga baadde tebannazaawo kooti y'amagye baguyita aggravated robbery okubba omuntu n'ekyokulwanyisa. Sabawa zino mujobole ne bannaffe ebisoga bali mu kkomera naye tetujja kuwanika. Bino ebintu byonna byonna babikola tusobola okugwamu amaanyi tuwanike naye tetujja kuwanika tetujja kukoowa tetugenda kukoowa. That is the most important thing. Baganda bange kambabuulire obutapowa ye first level eya victory. Ne bwe
bwekuba tetunaba kutuuka gye tugenda njagala buli nnaku ojaguze the fact that you've not given up. Ekyokuba nti tetuwanise obwo buwanguzi kitegeeza balemeddwa okutunyalisa, balemeddwa. Tulemezeemu kubanga tubasinga sitamina basebo ne bannyabo. Bannaffe bangi bawambibwa enkya n'eggulu. Kakasa newe tunaabira ano bajja kuba batuwa lipooti endala nti waliwo gwe bawambye naye tetujja kuwanika. Mwalabye olunaku lwajjo nga bwe mbagambye nti bano banoonya akasonga konna akeekulubeesa ku mateeka. Engeri gye basobola okukozesa bannaffe kuba bakuwamba ne bamala okutulugunya baba tebalina kyakkola. Nyanzi bamuwamba ne bamutulugunya nga tebalina kyakkola nga balina bumusuula busuuzi ku kkubo. Kyekimu kye bakola Robans, kyekimu kye bakola Masa wa Lukamba ne Election Management Committee yaffe yonna yonna kubanga tebalina kye bayinza kwekwasa okubalaba nti kati saawa zino ekkooti ensukulumu yagoba ekkooti z'amagye okukozesa abantu abatali basirikale ne bagamba tuyiyeewo ki ekirala. So okulaba nti bakozeseza parliament mu bumenyi bw'amateeka sigamba nti basiru babimanyi. Okola ekyobusiru tekigeza nti omuntu aba musiru, no, aba mubi obanga bwankwe obanga mubbi. So abo abamanyi bonna bemulaba bebakozesa n'abo abantu bemuyita ab'ekitiibwa abasirika ng'ebikolobero bikolebwa si nti tebamanyi kigenda mu maaso ne baagala kusala amagezi ngeri gye badiringa naffe. Batulemeddwa basebo ne bannyabo. Ffe tetuli opposition ya bulijjo era mbabulyamu abatwegaseko temwegase ku opposition political party endala eno mulinnya y'amagye. Tetuli babanda. Mission yaffe si yakubeera mbu yizo political party kakati tugende twogere oluzungu tukole ffe twajja kujjako nakyemalira. Nze ŋŋanze emission yange ne benkulembera bonna. Mission yo bwe banga si yakujjako Museveni na kusanyawo kigavumenti kye na kukyerabirira ddala kisula mu kasasiro gwe sinze kulembera. Mwabakitiza abali wano abatya kubanga ano waliwo abasirikale mwe basirikale mwe nze ndi muyeekera njeekera Museveni. Ekyenjawulo nti nkikola mu mateeka temulina we muyinza kunsiba temulina we muyinza kunkwata kubanga ssemateeka atulagira okuwakanya obutali bwenkanya okuwakanya enfuga yonna etagoberera ssemateeka. Kati no ssemateeka etukiza n'okukwata emundu lwakubawo tetunaba kutuukawo. Tetukozesa morality kubanga tumanyi kyetukola kikkirizibwa mu nsi yonna. Ne bonkwata osobola kunkuba migo osobola kuntulugunya osobola kunkubisa amasannyalaze kuwota boarding oba kunzita tolina kyamaanyi kyosobola kunkola. N'okufa tetukyakutya kuba tewali nze tewali agenda kufa mu kyange. Ze ngendo byefiira. So tebalowooza nti basobola okutukisatiisa. Mission gye tuliko tekyukanga tukyali ku mission y'emu yakutaasa ggwanga lyaffe. Tulitaasa tutya nga tulijjeeko ababbi abakulemberwa Ssaababbi gwe bayita Museveni. That is our mission. Kati buli atwegaseeko welcome to war. We are not freedom negotiators. We are freedom fighters. We are fighting for our freedom. We are fighting morally. Our mode of fighting is accepted by all moral platforms. Enwana gye tulwanyisaamu nakyemalira ekirizibwa. So ffe omulimu gwaffe gwakulwanyisa nakyemalira kumujja mu ntebe eyo gyakikinaddemu etali ye. Don't get me twisted in any way. Our mission is to free Uganda of Museveni and Musevenism. So tubaaniriza eyo ensonga lwaki bakozesa ekkooti y'amagye. Basebo ne bannyabo bona Basenyenyi byabagambyeko byonna bya mazima.
bana abantu bakimanyi nti kyebakola bakimenya mbumenyi bakikola mbumenyi bw'amateeka era bamanyi nti abantu be babadde batwala mu kkooti y'amagye babadde babatwala mu bumenyi bw'amateeka era kabaziguluka bwe yaloopa omusango bakikola kigenderere okuguwanvuya nga tebagusala kubanga bakimanyi bwe bagusala tebasobola gusala in the favor of Museveni nekino kyebakoze mu parliament bakimanyi nti kyammenyi bw'amateeka era bakimanyi nti eventually omusango ogenda okutwalayo ne banoone Busenyonyi tebasobola gusinga tujja gusinga naye baagala kukikozesa mu kino ekiseera nga tugenda mu kulonda batiisetiise abantu babakwate babase mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka omusango gende baligenda ekkooti kuba ekkooti nkibabulidde wano and mark my words the court of law is going to repeal that stupid act ekkooti ejja kusazamu ekiteeko ekyo naye bagenda kufuba okukyongezaayo nga babatulugunyizaamu abantu nga babawambiramu abantu nga babatiramu abantu naye tekirina standing anyway nga bwe bakola ku Public Order Management Act era etteeka lyali limenya amateeka owuli so mubeere bagumu baganda bange tuli ku lugendo olw'okwenunula tuyinza okulwawo okutuukayo naye tujja kutuukayo tebasobola tusitopinga Museveni nga bannakyemalira abalala bonna bwatyo bwakola na abusing amateeka naye oluvannyuma lwa byonna awunzikibwa era tujja kumuwunzika so temutya ne makomera tetujjayo tuli bangi nnyo ate n'abantu bennyini bakozesa nabo banyigirizibwa nandi babuliddeko ekyama naye kankisirikire sijja bagamba nti n'abasirikale abasinga bawagiranze ekyo kyama kyange mamingi bawagiraku ekyo kyama kyange kankisirikire sijja babulira nti n'abapoliisi bangi bawagiraffe ekyo nakyo mukisirikire tebabakiriza bawulira so mwe musigale ku mulamwa bwe mulaba nga bayisiza abantu bangi baweddemu amaanyi nga balaba bayisize etteeka bagamba tuwedde ate muwedde bebawedde baleese buli kabadiko nanga tetuli bakwasi bamundu baleese ejjaati baleeta military police baleese SFC kitabani kya Museveni kyesitukidde kati muzaako ki kati bazaako ki ekirala bazaako okudduka misinde ate nga bajja jjudduka so temugwamu maanyi baganda bange keep the hope alive olunaku lwe lumu baleese n'etteeka eddala erifuga ebibiina by'obufuzi ekyo kikulaga enjawulo gye tulina kwabo ababadde bavuganya Museveni ebbanga lyonna kubanga bukyanga tujja droni zaavaayo ne bagezaako okulwanyisa mmwe abalwanyisa ebigambo ku internet ne baleeta ekiteeka cyber crimes ne batandika ogezaako okubateekako emisango ne baleeta Computer Misuse Act nga bakozesa abantu abali mu ffe ne bagezaako baziba emimwa mu buli ngeri kati baleese n'etteeka eddala ti abo batoyogera na Museveni eteeka sente Parliament zibadde ewe ekibiina kyaffe nga bwe zibadde zijja mu bibiina byonna emyaka gyonna 40 Museveni wabaddewo okay let's say okuva etteeka ly'ebibiina by'obufuzi bibyateebwa buli kibiina ekibadde mu opposition kibadde ki receiving funding kuba eryo lyetteeka ne bo balabira ddala nti luli twalinga opposition efuna sente nga tetwisa naye NUP mu kisanja kimu balina ekitebe wano balina ekitebe wali balina ekitebe Museveni abadde abakozesa nnyo nga gwafuna nayakubisa naye ekifaananyi yenanyinizi TV ne radio bateekayo ntono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe sirikyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa tewali byakusinkana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya nabo opposition bwowamba abantu baffe bwotemula abantu baffe nze sibonga naawe sirikyaliwo
era tewali kyogenda kukola kutufuusinga mbw bwemugende mukubeka serefi mugende gwe bubagambe nine enjala y'okunkuba ebifaananyi lwaki batwesibako temunfuna bukyamu si wakanya njogerazaganya naye tetugenda kwogera na muntu ng'atadde engatto ye ku bulago bwaffe n'agamba kati tuteese ekyo tekigenda kubaawo abantu abali free bwe boogeragana nabo n'abalala Museveni waba tayagala twogeraganye naye tetulina buzibu tusobola okutuula ne twogera naye embeera ki eteekawo ekyo ng'abantu baffe bonna abaakwatibwa abaasibibwa bavudde mu makomera kuba tebalina musango kyekisookera ddala ekyokubiri twogera ku ki ekyo kyakusatu ekyokubiri twogera mu lwatu nga kamera weeziri tunyumye emboozi ekyokusatu ate nga kyekisinga obukulu twogera ku ki si zino emboozi zo ne mmawombo kati ompaayo ki ompa kifo ki ffe tetwagala bifo byonna byonna kuba ebifo byonna byonna byabannayuganda ate baabitukwasa naye entebe yenyini gyotuddemu si gwe alina okuba nga agituddemu alina okuba agituddemu kati akutte muzindalo bwe tuba bakwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna kiina kuba clear tetwagala ekintu kimu free and fair election abantu bafune obuyinza basalewo ani abakulembera kuba bannayuganda bategeera si kutuza eri mu kasenge tugabane sente z'abannayuganda tetulina kyetugabana na Museveni era abali wano bambegabe mumugambe tetugonga naye baganda bange bingi nnyo byetwandibadde twogerako olunaku lwaleero naye nze njagala kufokasinga ku kintu kimu kubazaamu maanyi temugwamu maanyi tujagenda nga twetereza nga bwe tutambula tubadde n'ensolima nyingi tugenda tuzikola ki nga bwe tugenda mu maaso ate nammwe nga bwe mutuyambako kuba mmwe mulina obuyinza engeri yogenda maaso eri etya number 1 butapowa fight on organize ekirala ate nga kino kisembedde mu myezi mitono nnyo wali omukisa omulala ogw'okulonda tetugenda mu protest vote bagiyita goba omwogezi omu abadde wanagamba tuguba aba NRM sibokka waliwo n'abatwerinyiseemu be mulina okugoba mmwe omulimu gwaffe gwakubalagisa ne tubalwa baabo kati musaleewo mwabalabi bangi nnyo pull up never done talk to the people them banaye mbabuulira gana amateeka gemulaba agabennyamiza agabennyamiza mulina obuyinza byonna obikyusa nze ekisookera ddala nga bwe babagambye ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka ekyekisibu nawulidde bagamba baagala kuleeta teeka erisolooza abakadaama omusaala wulira obuswago erisolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama kuba akafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza naye ate negyogenze nayo obeere ng'okolerera bo abo babbi kyennaku nnyo nti abamu ku bo beerindika mu linnya lya Katonda pulira nti mukazi wa Museveni mulokole pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba mulamba naye mmwe temuswala Katonda temumutya mumanyi nti ajja kubakuba ebbalaayi oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abayintalina musango nga muli mu bakumira mu basements zammwe wansi nga muli mu kurepinga abakazi muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe lwaki mwonoona erinnya lya Katonda anyway Katonda kasita naye ampulira
bannange njagala kubaavulu nga mbagamba ebigambo bino bannange temugwamu maanyi Museveni afubye nnyo n'obakyayisa akalulu kubanga akalulu ge maanyi gamwe ng'abantu nga bwe mugamba nti tayinza tusobola ate nga kituufu bwe tuvaayo ne tuyimira ne twekalakasa ayinza okuttako basse naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba yensonga lwaki agezaako kukabatamya ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba bwamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeere batiisatiisa naye nammwe temuwena nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika tetusobola kikola ggwanga lyonna bannange tukikole so temuggwamu maanyi abantu mubazzemu amaanyi omukisa guno ogujja nagwo tugukozese bagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamenza naye temuggwamu maanyi baganda bange bino byonna baganga ekitasoboka ate taana amagye ne geetolola wano nga tetulina musango babatiisetiise Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde ono Museveni alabikanga atasoboka naye Museveni asoboka bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde mujja mulabako mujja kulaba ku babbi banne mujja kulaba ku kitabani kye era mpulira bwe muba bagezi Museveni okyalina chance okwetereza okulekera ebikolobera ebyo ne mutabani wo bannayuganda tuli bantu balungi tusonyiwa naye bwe tunakufuna nga tunnabakwenenya kankikomyawo baganda bange nsaba mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'amafuta agatambuza struggle eno mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'ensonga lwaki mulina okwerwanako bino temulwanirira nze tolina gw'olwanirira gwe n'abantu bo n'abaana bo b'ozadde oba b'ogenda okuzaala mu biseera ebiddako muzikirize nga mbawagulu mpeereza obubaka n'abantu wammanga abasooka baganda baffe abali ku intaneti eyo gye muli mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ensonga lwaki Museveni akozesa abamu ku be twali tuyita bannaffe okuteekawo ekyo ekiteeka kya computer misuse kubatiisatiisa naye ate omukisa gwe tulina nti abangi temuli na Uganda so bataddewo ekyo ekiteeko batakitaddewo sabula busabuzi naye ate era njagala mumanye baganda bange nti emmundu oba ekyokulwanyisa kyonna kiba kya mugaso nnyo naddala nga kiri mu mikono emituufu bwe kiba mu mikono emikyamu ate kiba kya bulabe eri abantu bonna bonna naawe gwe kennyini omusirikale kuba mmwe mulinga basirikale fe tuli basirikale wadde tetutta bantu nga Museveni tuli basirikale. But I want to tell you that a soldier that is not educated, a soldier that is not politicized is a criminal. Mwabaganda bafa balwana ku internet muli ba soja naye soja atayina kumanya soja pakuko obupakusi amaliriza atenga danger eri struggle yaffe zenchi bagamba bulijjo nanziramu nekibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe yemmwe bambosi si mwe beka bali ku internet naye ne maama atunda kasooli ku luguudo buli muntu nga munnayuganda ye mukama waffe gwe tukulembera gwe tukolera mwina obuyinza 100 ku 100 okutugambako ku bigonzo bulungi n'ebigenzo obubi naye temwina buyinza kuvoola bakulembeze kikulu nnyo kino omuntu akola omulimu ogugwo aweebwa ekitiibwa abajja kwewaayo kuba guno omulimu gwe tukola bannange gulimu embirigo kikulu nnyo ne mutugayidinga naye twagala tufiiringe ng'abaweebwa ekitiibwa abo abantu be tulwanirira so mbasaba temusirika ku kintu kigenda bukyamu naye ate mukozese olulimi oluli decent nga naakuwulira tajja kusooka ku dismiss nga wabula ajja kuwuliriza mwemanyize okusengeka ensonga okusimba ensonga baleme tuyita bawemuzi baleme tuyita bavumi wabula batuyite abalwanyi
mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera abasufu basebo ne banyabo. Manyi bangi nnyo mwebaza obukulembeze bwaffe obwa paalamenti, nange muzikirize ntwala omukisa guno nebaze Right Honorable Joel Ssenyonyi Ssebo, weebale nnyo weebale ddala watukoze bulungi nnyo. Bwabakubye eri bagize takisi niki ekiddako tetukyogera watukoze bulungi nnyo Ssebo. Nabadde njogera ne Honorable Ssenyonyi ng'agenda mu paalamenti kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President, abantu baffe lekamba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikonde waliwo gye bayita faint n'obusuula jaabu n'adumira eri n'omukuba right. Kakati Ssenyonyi kye yakoze kubanga yantegezezza tinaabalala bangi nnyo betumanyi nga opposition bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja. Kati bw'ababuulira buli kya planning okukola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola. Yali already awadde million 10,000 abaka ba parliament nga mulimu abamu ku opposition be yazirwa. So yali alina okubeera smart atuuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Twakiikiriddwa bulungi ku flow ya parliament twagonyiza olukodi naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bukwenyufu ne tufuluma parliament eyo. Etteeka eryo liri ku mitwe ku mutwe gwa Museveni ogwa Anita Among n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo. Era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo. Bajja gye muli basebo ne banyabo sijja kubaayo n'ekyo bakolera mukimanyi temukimanyi lwaki eyo ensonga sigivaako. Eri baganda baffe abatwegasseeko olwaleero tubaaniriza baganda bange naye nga bwe mbagambye this is not business as usual. Ffe tetuli mu politics wa bulijjo, ffe tuli mu revolution. Bino si byakwesimbawo bwesimbi. Tumanyi nti NUP buli woogenda abantu batuwagira aba tebakubye oba ogenda kuwangula. Naye bino si bya kaadi bakyali bange, si bya kaadi, bino bya struggle eyaddala. Of course mumwe era mwe muli abagenda okubeera ba MP, abagenda okubeera ba mayor, abagenda okubeera ba kansala n'ebirala. Badde ngamba kungera nyongero bakunga mwesimbewo singa tetwabadde na tiimu gye twabadde nayo mu parliament twandikoze tutya. Wakiri bannansi bamanyi nti waliyo tiimu ebalwanirira. But this is not only about positions. Ng'omwogezi omu bw'abagambye nti musobola okufuna ba MP bonna bonna naye Museveni waba akyatufutubaddeko ajja kukwata ssente zirina okubeereza eddwaliro azigabanya ababaka nga baabo bamukolere kyayagala. So tumanye nti kyetuluubirira kinene okusinga ebifo ebyo. Sinti ebyo ebifo si bikulu mubigendemu naye mumanye nti ffe tetuli ordinary political party, tuli revolutionary party. Eyo ensonga lwaki tunyigirizibwa. Ekisemberayo ddala njagala okusindika obubaka eri batooto ba ghetto bendabyeko nabi ba ghetto youth abazze wano bazaalwango n'abalala obwongo bwange ne buddayo emyaka nga 15 20 emabega. Banaye sina njawulo ku mmwe nedda. Okulaba nti Museveni atuma addamulira n'agenda kuva ku ghetto emu paka ku ndala mbaateekawo ghetto structure n'ekirala kugezaako badongowaza babakumire mu mbeera eyo. Bannange mujjukira nti bwe twali ba artist twakyazaako Museveni n'ekino kankibanyumize twakyazaako Museveni nga twagala copyright epasingibwe. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma ekiwandiiko n'amaliriza nga Museveni alina ku birala mu kwogera ffe yatulifaalingako mu kigambo kimyaga bano abayiiya tujja kulaba ebyabo n'akomaawo. Mwe ba artist Museveni tabalabangako nga basaanidde, tabalabangako nga bantu paka etwajja ne tumukwata wali wennyini awaluma n'abayita. Si kubayita kukyusa mbeera, si kubayita kutereeza bibakaayanya, nedda kubayita kubasasula mugende musirise omu ku bannamwe kuba ye yannemwa. Museveni yannemwa battanga.
Nagamba bani abamusobola mpitira abayimbi. Naita abayimbi n'abawa ssente zalisobola okuzimba eddwaliro Ddamba. Agenza okulaba biganye. Nagamba wa ghetto kati bagenda mu buli ghetto. Si kutereza mbeera gye mulimu. Si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu. Wabula kubasasula mmwe oba kyetaagisa mukole ebikolobero oba kyetaagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa ghetto youth munnammwe. Baboyi Museveni tayinza kubaagala nga bwe mbaagala. Tasobola kubajuwa nga bwe mbajuwa. Abalimu nga bwe mbalimu. Si omu ku mmwe. Oli ddaawa. So njagala okubabulira baganda bange. Bino byonna ebiri mukolebwa njagala bibalage ekintu kimu. Temulina amaanyi ge mutuulidde ageetaaga okuvumbulwa gakyuse obulamu bwammwe olubeerera. Kambanyumizeemu embeezi esembayo. Nali ne kyali wange Buju Banton nga tuli Jamaica tuli mu kuvuga mu ghetto. Ayina emmotoka ye yakabi nga tuvuga mu ghetto. Muga Buju. Wali rules them paving at the ghetto. Sorry. Ngamba Buju. Enguudo mu ghetto zonna nga ziri paved. Zino ghetto zeno kiki. Nangamba kankulage nantwala ate eriye gye basula eri waggulu zimuyenga ze Jamaica mwana tubaterezo ng'enguudo si nnungi nnyo ne mubuza kisoboka kiranga bageto yuti bawane Jamaica notokala nguudo alalala so ba politician basooka kutereza mbeera ya muki ya mugeto ne baya amataala ne babawo enguudo ennungi kati namwe njagala mumanye kibana abasajja singa mukola kye mulina okukola singa tukola kye tulina okukola tusobola okuterezebwa. Wakiri embeera gye mubeeramu neba nnungi. Nkibagamba bulijjo nti eri mu nsi ezikulembera obulungi ne bw'obeera mwavu obwavu bwo busigala mu kagiyo. Bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi. Tekiringa wano e Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukomawo. So baghetto youth njagala mumanye nti bano abantu babakozesa musobole okulwanyisa munnammwe musobole okusaanyawo eddoboozi lye muyina eryava mummwe lye mwazaala ne mukuza. Bwe banaamala okugyawo eddoboozi erisobola okwogerera mujja kulaba kye basobola okubakola mwe basajja mwe ne bakazi mmwe. So temusiruwazibwa. Tebalwanyisa mmwe. Tebalwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkubo lyabwe. Target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebaba siruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebwa. Tewali muntu asobola tukuuma nga tuli basireevu nga tetumuwadde permission. Abantu bawane Buganda singa Museveni mwamuma permission mu gy'ekinaana singa si president. Singa mumuma permission kati omwaka ogujja president ajja kuba mulala. Mwabaana ba ghetto Museveni bwe mutamuwa permission akake kajja kuba kaweddemu. Nebe munaamukkiriza okukozesa mmwe mwana wattu omuntu asobola okubafuula abaddu okukozesa amaanyi gammwe. Abazungu bwe bajja wano abasirikale bakozesanga okuwamba abaana baffe batunda galinga gaddugavu gannaffe. Bwe baali batukolonaizi nga tebakozesa abazungu bannaabwe bakozesa baddugavu n'abannaffe mugulewo amaaso gammwe. Ye lwaki sikomaawo? Ladies and gentlemen, very briefly, let me speak this in English. I salute you for coming here today.